Mukama yeebazibwe nate abaana ba Mukama mwenna abagoberera emisomo gino weebale okutwala obudde n'obeera nga ogoberera n'oyigira wamu naffe. Tuli ku musomo ogugamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ekitiibwa ekiva mu kubeera ng'osobola okusinkana ebyetaago byo n'otabirekera muntu mulala. Buli lw'osinkana ebyetaago by'olina mu bulamu buno ofuna ekitiibwa, ate buli lw'obirekera abalala okubeera nga bwe babikusinkanira ekitiibwa ekyo okyeyambulako. Akati ndi ku kanyomera kakwatagana n'amabanja era emirundi kati ebiri mbadde njogera ku mabanja, leero tutuuse ku kitundu ekya 30, ekya 28 n'ekya 29 nayogera ku mabanja. Ti buli lw'obeera ng'oyingidde mu bbanja kitegeeza osusse mu busobozi bwo, ovudde mu mbeera gy'osobola n'oyingira mu mbeera gy'otasobola, amakulu n'oddira ez'omulala n'obeera nga z'okozesa. Naye buli lw'okozesa ez'omulala weetadde mu buzibu bungi okutuusa ng'omaze ozimusasula n'olyoka weesumulula mu buzibu obwo. Kati omulundi ogwayita nali njogera ku kintu kino era kiŋŋwanidde nkyogereko. Lwaki? Abalala bonna tebajja kukikugamba. Akuwola ensimbi tajja kukugamba bino bye ŋŋenda okubagamba, ate nga mbijja mu byawandiikibwa, ate nga bituufu mu bulamu obwa bulijjo, nga bituufu. Ye tajja kukugamba nti munnange bwe naaba nkuwoza ojja kuba ofuuse muddu wange okutuusa ng'omaze okunsasula. Tajja kubikugamba, naye amagezi ag'ebyawandiikibwa gabitugamba nti oba ofuuse muddu. Nayogera nga mumaliriza mu kitundu ekya 29 neŋŋamba nti waliwo enkola ey'okubeera nga tebabajjaako musingo, naye nga kye bakola babagamba mukuŋŋaane mukole ekibiina kyammwe muwere. Kati nga mmwe abantu mmwe musingo gw'omulala abatasobodde kubeera ng'asasula, nga mmwe abalala mmwe muvunaanyizibwa okumusasulira. Naye kati nawe tebereza, eyeewola ebbanja ye yali mw'oddisasula, naye kati gw'ovunaanyizibwa okusasula eriryo ate osasule n'eryoli. Gwe weeyimirira, wamweyimirira otya? Wamweyimirira bwe mwaga nti tuli wamu tuwole tugenda kusasula. Wamweyimirira mu mbeera efaanana bw'etyo. Kati olwaleero ngenda kutambulira awo okweyimirira omulala. Ne bwe mbeera nga nze nsasudde naye nga ye tasasudde, ne mmaliriza nga nina okubeera nga nsasula ebbanja eryo, obuteeyimirira muntu mulala. Okwewola twalaba nti mulimu obuzibu, ate ne mu kweyimirira omuntu omulala ow'ebbanja n'omweyimirira ku lw'ebbanja mulimu obuzibu bungi. Ngenda kusookera mu ngero essula ya 6 okuva ku lunyiriri olusooka ntuukire ddala ku lwokutaano. Awuliriza bulungi. Waga nti mwana wange, obanga weeyimirira mulirwanaawo. Kati nno Bayibuli kyeyita mulirwanaawo ebeetegeeza muntu munno, kye beetegeeza nga weeyimirira omuntu yenna ne mbeera temubeera wamu, kuba olyenza oga nti ono teyali mulirwanaawo wange. Nedda, ebeetegeeza omulala. Mwana wange, obanga weeyimirira mulirwanaawo n'okubira omugenyi mu ngalo. Kati n'omugenyi ayogerwako tebategeeza mugenyi nga bwe tumumanyi mu Luganda, naye bategeeza omuntu gw'otamanyi, a stranger, omuntu gw'otamanyi. Bwe babeeranga nga omuntu yeeyama nti ono mumanyi, ngenda kubeera nga mweyimirira, wabeerangawo okukubagana mu ngalo. Kaakati kye bagamba n'okubira omuntu omulala mu ngalo, tebategeeza zino ze tukuba zino, naye bategeeza oli n'ateekawo omukono naawe n'ogukubamu, nga kyotegeeza nti ŋŋenda omuntu ono okulaba ng'akusasula, nze mweyimiridde. Kyebaga nti mwana wange, obanga weeyimirira mulirwanaawo n'okubira omugenyi mu ngalo. Omugenyi mbagambye nti kitegeeza omuntu gw'otamanyi. Oyinza okubeera ng'omumanyi, era abantu abasinga kizibu okweyimirira gw'otamanyi, naye omumanyi mu bintu birala, omumanyi mu mukwano gwe mulina, naye omumanyi mu by'okusasula. Ddala omumanyi nti ddala omuntu oyo omusasuzi ajja kwebanja, oba omumanyi mu nkolagana endala gye mulina.
kakati otegeera oluvannyuma nti biri byobadde omumanyiiko si byebyo kubikwatagana okusasula bye wamweyimiriramu si muntu ajja okwekubiriza okusasula naye nga gwe yamweyimirira gwe gwe balina okubeera nga batwalamu. Kanduddemu mwana wange obanga weeyimirira mulirwanaawo n'okubira omugenyi mu ngalo, olwokubiri ebigambo eby'omukamwako bikukwasizza. Bw'obeera nga weeyimirira omuntu omulala n'afuna ebbanja nga gwe wamuyimirira, ebigambo by'omukamwako bikukwasizza, wagaa nti ajja kusasula, mumanyi oyo ajja kusasula. Ebigambo by'omukamwako bikukwasizza, ebigambo by'omukamwako bikuteze, weeteze wekka n'ebigambo by'omukamwako, kubanga ogambye ajja kusasula, nze mweyimiridde, nze mumanyi oyo, n'amaliriza nga tasasudde gwa eyamweyimirira. Era oluusi abantu baga nti kakati nze namweyimirira bweyimirizi yeeyo Bayibuli ekugambye tewategeera kye wakola, naye ebyo ebigambo byewayogera bikuteze, bikukwasizza. Yewe ebbanja ajja kujja nga gwe gwavunaana ng'agamba gwe wamweyimirira munoonye ansasula ebbanja lyange, bw'aba alemereddwa nze zimpe sente zange nzaagala. Kati olwokusatu ne lugamba kale nno mwana wange kola kino weerokole, kubanga ogudde mu mukono gwa mulirwanaawo, ogudde mu mukono gw'omubanzi abanja, omugudde mu mukono. Genda weetoowaze otayirire mulirwanaawo, genda weetoowaze omwegayirire. Nga lwaki mwegayirira? Si gwe watwala ebbanja naye wamweyimirira. Bw'otamwegayirire ne mwogereganya munnange nange nsaasira manja mpola kuba sinze nalirya, naye nga kiri nti yeera ajja kusigala ng'akubanja, naye ne mutegeeragana onoosasula otya? Lwaki? Kubanga okweyimirira kye kitegeeza, bw'obanga wamweyimirira tomanyi, okweyimirira kye kitegeeza okusinziira ku byawandiikibwa. Agambye kale nno mwana wange kola kino weerokole, kubanga ogudde mu mukono gwa mulirwanaawo, genda weetoowaze otayirire mulirwanaawo, genda omwegayirire. Toganya maaso g'okwebaka newankubadde ebikoowe byo okubongoota. Titera omwegayirire nga bukyali. Omugaye munnange gwansinga neeyimirira omuntu gwe nali ndowooza nti mumanyi, naye ng'ebyokusasula oba obutasasula byo si bimumanyiiko. Nze neeyimirira muntu mukwano gwange naye nga simumanyi nti tajja kusasula. Akati olwokutano lugamba nti weerokole ng'empeewo bw'eva mu mukono gw'omuyizzi era ng'ennyonyi bw'eva mu mukono gw'omutezi. Genda nga bukyali, kasita okimanya nti gwe weeyimirira ebbanja teyalisasudde oba n'okubulaabuze, genda nga bukyali weetwaleyo otandike okumwogereza, olabe bwe mukkaanye engeri gy'onasasula ebbanja eryo likyuse livudde kwe yalirya ligenze kuggwe. Lwaki? Lwa kumweyimirira. Akati nno tulabye nti weerokole wekka, genda. Bayibuli etuwa amagezi era eyongera netuwa amagezi mu ngero 22 olunyiri lwa 26 n'olwa 27 wagamba tobanga ku muwendo gw'abo abakuba mu ngalo. Kati nno kuba mu ngalo kyekiri kye nabaga nti nannyini ssente ateekawo omukono, gwe n'okuba mu kibatu kyogga nti oyo omumanyi. Tobanga mu mukono gw'abo abakuba mu ngalo newankubadde ogw'abo abeeyimirira amabanja. Tobanga ku muwendo gw'abo abakuba mu ngalo. Okulya ebbanja tategeeza zino engalo zetukuba. Ninayo bemumanyi abatera okusoma ekyawandiikibwa kino nga bagamba nti kati mwabalokole mukuba mu ngalo, nga bategeeza zino nti ate Bayibuli egaana. Si kye baali bategeeza. Baali bategeeza okukuba mu ngalo nga ntera okulya ntu nga baga nti kuba wano, era n'oli n'akubawo nga kitegeeza nti kati okakasizza. Kati kye bagamba tobanga ku muwendo gw'abo abakuba mu ngalo newankubadde ogw'abo abeeyimirira amabanja, obanga tolina kyakusasula. Lwaki? Okukuggyirawo ekitanda kyo wansiiwo. Nti bw'oba omweyimiridde n'atasasula ate nga tolina naawe kyakusasula, n'ekitanda kyo ky'obadde osulako bajja kukikutwalako, bajja kukikutwalako kubanga weeyimirira omuntu n'atasasula. Bino byonna mbyogera mu mutima ogugamba nti nno oluusi twesuula mu buzibu
naye amagezi ag'ekigambo kya Katonda gatulabula mu bintu ebifaanana bwe bityo nti oyinza okuba nga oli mukwano gwange ng'era kituufu mu birala byonna tukolagana naye kubikwatagana n'okulya ebbanja sijja kusobola kukweyimirira okutuusa nga nze kennyini maze okwekakasa nti naalisasula senga onaaba tolisasudde kuba kyekitegeeza bwe weeyimirira ow'ebbanja ky'oba otegeeza oli amuwola nti nze bw'anaaba takusasudde nze nina okukusasula kati ebajjanga okukubanja nga weeyimirira ow'ebbanja manya nti bazze kubanga bamweyimirira era gwe balina oddibanja ekyo kye wali otegeeza nti bw'aba tasasudde nze bwe muba muli banja. Akati ebigambo ebyo tubitegedde so nga ate mu kitabo eky'amateeka oba osomye eky'amateeka 24 olunyiro lw'12 n'olw'13 omuntu omusingo bwe yawangayo nga batugamba bwe bati katusome wano bagambye kanziremu okusoma wembadde ngera 22 olw'26 n'olw'27 baga nti tobanga ku muwendo gwabo abakuba mu ngalo newankubadde ogwabo abeeyimirira amabanja obanga tolina kyakusasula lwaki okujjirawo ekitanda kyo wansiiwo. Naye kakati bwe boogera wano ku kitanda ennaku zino tulina ebitanda ebimu bya kyuma ebirala byambaawo tulowooza nti byebyo naye baalinga bategeeza ekintu omuntu kyasobola okusulako era emirundi egimu baalinga bategeeza ekyokwebikka balinanga ekyokwebikka oba olusi kiyitibwa ekyambalo nti ekyambalo ekyo kyabeeranga nti emisana omuntu ng'asobola okukyezingirira ne kimukuuma ate ekiro nga bw'aba yeebase kyeyeebikka kati kyabanga kyambalo kya makulu nnyo eri obulamu bw'omuntu emisana kyeyeebikka n'asobola okuwona obutiti ate n'ekiro kyeyeebikka kati boogera ku kitanda saagala olowooze nnyo eyo naye ga Mukama Katondawo. Ebyandikibwa bino bw'obeeranga abirabye olowooza nti bikontana naye tebikontana. Kaakati kitugambye nti omuntu bw'abanga yeewoze n'akuwa omusingo gwe n'omusingo gwe gwakuwadde ng'akuwadde olugoye olwo the crock lwe baasulangamu lwe beezingangamu nti yadda aba tannakusasula naye ng'olaba obudde buzibye talina kyakwebakamu lumuddize asobole okufuna kyanaasulamu kubanga bw'onaakikola ekyo n'olumuddiza ajja kukusabira omukisa era kinaaba butuukirivu gy'oli mu maaso ga Mukama. Akati nno sibagambye kino ekyawandiikibwa mukikozese mwewole amabanja g'abantu mumugambe Bayibuli etugaana okutwala emisingo gyaffe nedda ebyandikwa bigenda kututegeeza nti omuntu bw'abeera nga yeeyimiridde gw'atamanyi omuntu bw'abeera nga yeeyimiridde n'awaayo omusingo ogwo bagutwale bw'aba tasasudde bagumuddiza asasudde naye bw'aba tasasudde bagutwale. Ngero essula ya 2 olunyirwa 16 ngero 2:16 wagamba tuwalanga ekyambalo ky'oyo eyeeyimirira gw'atamanyi era obowenga eyeeyimirira batamanyi nti omuntu eyeeyimirira gw'atamanyi ekyambalo kyekyo kitwalenga ate obowenga oyo eyeeyimirira batamanyi. Okubowa kigambo kya Luganda kitegeeza okutwala ekintu ekyo kye bakusingidde n'omaliriza ng'okitwala. Bino byonna byawandiikibwa naye bwe bitukolebwako ng'oli akinkoze kinnuma ndabanga ankoze obubi naye ate nga bwe yali ampola ssente ze mu kiseera bwe yali zimpulira nalabanga ankoze bulungi. Kaakati lwaki njogera ebigambo bino byonna njagala tubeere nga twerokola okuva mu mbeera ezo ezituleetera okuba nti nsobola okupakasa n'enkola akasente kange mu bulumi obw'ekitalo naye nga bwe naaba nkakoze ate nja kumaliriza nkatutte wa mulala era nsigale nga sirina. Oli akuwola kitono ojja kuzzayo kingi ate gw'obadde tolina ate n'ekingi nakyo kyonna kyewandibadde ofuna kikuvuddeko kigenze eri omuntu omulala era ogenda kusigala mu mbeera ey'okubeera nga tolina. Agambye twalanga ekyambalo ky'oyo eyeeyimirira gw'atamanyi naye mujjukire ngamba kyambalo kiri kye beebikkanga ekiro ate emisana ne babeera nga kye beezingamu olw'obutiti wali kyayise ekitanda. Kaakati kuva 22
olunyiriri olwabiri mu 5 okutuuka ku lwabiri mu 7 era nawo watugamba tiye muntu wandibadde nga akusingidde ekyambalo kye wandibadde okimuddiza katusomeyo bw'owolanga buli omu ku bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu tomubeereranga ng'omubanzi ekigambo ekyo ey'oluganda kyeyise omubanzi mu Lungereza bakozesa ekigambo bayibuli ezimu money lender kati bwenjogera ekigambo ekyo mukitegeera bwe tuli ne bwe nali badde njogedde omubanzi oba nenkiyita money lender n'atamanyi luzungu money lender amumanyi akitegeeza ki bw'owolanga buli omu ku bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu tomubeereranga ng'omubanzi so tomusaliranga magoba akati nno kyenjagala tumanye kiri bwe kiti nti ŋŋenda okugenda okwewola ng'era ntegedde nti ŋŋenda wa mubanzi tingenze wa money lender ajja kummanja atajja kunjijjamu amagoba mwakikkaanya nga tannakuwa sente ze nti neewoze lw'amagoba ate ŋŋenze wa mubanzi ajja kummanja akati olwabiri mu kagaluga nti bw'osingirwanga ekyambalo kya munno omuddizanga enjuba nga tennagwa kubanga ekyo kye kimubikka kyokka kye kyambalo kye ky'omubiri gwe aneebikka ki awo bw'anankaabiriranga nga kitegeeza bw'anaakaabiriranga Mukama n'awuliranga kubanga nnina ekisa nabagaye nti kati ekyandiko kye mbawadde saagala mugende mukisomera akubanja wagenda omanyi nti olina okusasula ebbanja bwe liba liganye gwa mu maaso g'omuntu oyo omwegayirire si nti akusonyiwe naye mubeere nga mukkaanya onoosasula otya oba akwongereyo ebbanja oba kukolere ki naye nga kiri nti weewola ng'olina okusasula ate ng'oteekeddwa okumusasula twasoma ekyandikibwa nga kigamba eyeewola natasasula oyo aba mubi abeera mubi eyeewola n'amaliriza nga tasasudde aba mubi nga kitegeeza ki nina okubeera nga bwe mba neewoze nga neewola nga nteekeddwa okusasula oyo ampoze akati tojja kubiisa mu mbeera eyo nti olunyiriri lutugamba nti bwe mbanga nkusingidde ekintu okinzirizanga ate n'okusingira ddala ku baana ba Mukama oli ayinza okwagala okukozesa ekyawandiikibwa ekyo yeewolenga ku banne nga tabasasula nedda bw'obanga weewoze mumanya nti olina okusasula weewola ng'omanyi nti onaasasula era olina okusasula era ngero essula 10 mu lunyiriri 15 etugamba nti eyeeyimirira oyo gw'atamanyi alibalagalwa naye akyawa obuyima anaabanga wankalakkalira eyeeyimirira oyo gw'atamanyi alibalagalwa abooluganda muwulire ebigambo bino weeyimiridde omuntu gw'otamanyi mu byensasula nti asasula bw'ati kituufu omumanyi oba mugandawo oba mukwano gwo naye mu byensasula omumanyi ogenza okumweyimirira ng'omanyi oba anaasasula oba taasasule omanyi nti omuntu oyo yeekubiriza wali olabyeko ng'alina we yeewoze n'amaliriza nga yeekubiriza n'asasula oba omanyi kimu kyokka nti mukwano gwange oba muganda wange eyeeyimirira oyo gw'atamanyi alibalagalwa naye akyawa obuyima anaabeeranga wankalakkalira amakulu yajja kubeeranga mu mirembe gye nga talina kimuvunaanyizibwako nga talina amubanja teri kirumanga kusasula kyotalidde nga mulala yakiridde naye ate nga bwino kisasula naye amagezi g'ebyawandiikibwa gatuwa ebyo bye tulina okukola gatulabula Mukama atulabula okuyita mu byawandiikibwa n'agamba teweesuula mu mutawaana beera mu busobozi bwo kolera mu busobozi bwo nabino ebyokubeera nga neeyimiridde omulala ekigambo kya Mukama kitulabula ngero 17:18 waga nti omuntu wabulwa okutegeera akuba mu ngalo n'afuuka omuyima mu maaso ga munne abulwa okutegeera y'oyo akuba mu ngalo tinanyini sente bw'ateekawo engalo ng'onaakubamu nti nze oyo muyimiridde n'afuuka omuyima mu maaso ga munne kati nno bw'omaliriza nga weeyimiridde omuntu
omwana wa Mukama gwampuliriza manya nti kyokoze kitegeeza nti oli bw'anaaba takusasudde nze ngenda okusasula naye ezisasula ozirina nga toneeyimirira muntu yenna sooka weebuuza ezisasula ozirina bw'obanga naawe kennyini okyeyiiya bweyiiya okyanoonya kano nakali okubeera nga weeyimirizaawo kati eri tukubamu akafaananyi nga kati weetaddeko n'ebbanja ly'otaalya kati okwewala ebyo byonna tutwale amagezi g'ebyawandiikibwa teweeyimirira muntu mulala yenna okutuusa nga weekakasa nti bw'anaaba tasasudde gw'ogenda okubeera nga omusasulira ebbanja eryo abanja yajja kubanja ggwe lwaki kubanga gwe wamweyimirira ebbanja kyalinga kintu kikalubo nnyo kyabanga kyamutawaana nnyo era ebyawandiiko kyeva bitugamba nti bannange mu busobozi bwo bw'oba osobola ebbanja lyewale. Ngenda kusoma olunyiriri luno Mukama waffe Yesu Kristo ye yalwogera mu Matayo essula 5 olunyiriri olwa25 n'olwa26 olwa25 bw'onooba olusomye ojja kulaba nga lwali lwogera ku bbanja. Omuntu akulinako ebbanja ayagala kukuwawaabira akutwale mu mbuga nti yogereganya naye mukkanye nga mukyali eno bbali tolinda kugenda mu mbuga kubanga bw'ogenda mu mbuga ne bagamba nti ono amanja ye eri mu mbuga bajja kukusiba busibi ate tojja kuvaayo mu kkomero okutuusa ng'osasudde okusinziira ku bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 5:25-26 waga nti tabagana mangu n'oyo akuwawaabira ng'okyali naye mu kkubo akuwawaabira alemenga okukutwala eri Katikkiro so ne Katikkiro aleme okukuwa omumbowa era olemenga okuteekebwa mu kkomera. Olwa26 lwe lutulaga nti baali boogera ku bbanja. Mazima nkugamba nti tolivaamu mu kkomera okutuusa lw'olimala okukomekkereza ne peesa erisembayo oba erimu ezimu zigamba erimu oba erisembayo nti togenda kuvaayo mu kkomera ng'akubanja akutaddeyo togenda kuvaayo okutuusa nga omaliriza okusasula ebbanja lyonna eribadde likubanjibwa. Kaakati owooluganda maliriza bwe nti gwe kennyini bwe kiba mu busobozi bwo weewala okubanjibwa kolera mu bintu ebiri mu busobozi bwo oleme kuyingira mu bbanja naye ate weewale n'okweyimirira abalala abeewola amabanja tobeeyimirira kubanga limaliriza nga si gw'oliridde naye nga lijja kujja gy'oli. Kaakati embeera eno eyogga nti mbeere n'ebimmala gwe tojja kuba nabikumala kubanga ne kubadde ofunye kaakati akandibadde kakusobozesa okweyimirizaawo ogenda kukawaayo okusasula ebbanja ly'otaalya. Twewale amabanja twewale okweyimirira abantu nga balya amabanja tujja kusobola okubeerawo mu busobozi bwaffe nga Mukama bw'agenda akutwala mpolampola okuva ku ddala erimu okutwala ku ddala gumiikiriza osigale mu busobozi bwo weewala amabanja. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.